agulumizibwe Katonda waffe oyo afugira mu butaggwaawo kubanga ekitiibwa n'ettendo biba bibye ebbanga lyonna. Twagala okwebaza Katonda kubanga atukuumye nga tukyali balamu okutuusa olunaku olwaleero nate n'atukuŋŋaanya mu puroguramu eno nga bwe kiri. Ffe nga tuli wano mu studio, mwe nga muli eyo, buli omu gy'osinziira okutulaba tukwanirizaako kubanga oli ku 3ABN Telefina ate ng'oli mu puroguramu Bayibuli egamba ki. Puroguramu eyateekebwawo okuddamu ebibuuzo nga bwe mubyebuuza eyo ne mubitusindikira naffe ne tubigaayagaayamu n'Omwoyo Omutukuvu n'abeerawo nnyo okutuluŋŋamya nga tubiddamu kubanga ffenna tubeera tuyigira wamu wansi w'okuluŋŋamya kwa Katonda. Weebala okutuuka okulaba nti oli kitundu ku puroguramu eno naye nkusaba bwe wabaawo gw'osobola okuyita okujja okutweyungako mu kuyiga kuno bambi mukoowoole naye ajja abeerewo tulabe nga tuyigira wamu kubanga tuli mu biru gwa Kristo ate bwe tuguzimba tuba tuzimbye ekisibo kye. Kale okola bulungi nnyo bw'obanga okoze ekyo ate era genda mu maaso ng'ogisaasaanyaako n'okugigabirako ku bantu abalala. Gaba na linki olabe nga okitwala ekigambo kino nga kigendera ddala wala olw'okulaba nti tuyigiriza bangi. Tuleme kuyiga nga ffekka wabula tulabe nga tuyigira awamu kubanga bwe kisaanidde. Bulijjo nga tutandika puroguramu eno tusooka kwebuulirirako mu kigambo kya Katonda era n'olwaleero tugenda kubikkula mu bikolwa by'abatume essuula ey'okutaano tuggyeyo olunyiriri olw'29. Bikolwa by'abatume essuula ey'okutaano olunyiriri olw'29 nga lugamba nti naye Peetero n'abatume ne baddamu ne bagamba nti kigwana okuwulira Katonda okusinga abantu. Ono yali Peetero wamu ne banne nga bakakasa abaaliwo mu kiseera ekyo nga babakugira okwogera ku linnya lya Yesu Kristo. Naye gye baakomanga okubakugira gye baakomanga okwogera. Naffe nno bwe tutyo nno Bayibuli egamba ki bwe tugamba kubanga tuwuliddeyo abeemulugunya, tuwuliddeyo aboogedde ebigambo ebifaanana nga bwe bifaananye naye ekyo tekijja kutuyugira ttama tugenda mu maaso kubanga tuli ku mulamwa tumanyi nti ekigambo kya Katonda kyennyini kye twogera. Kitugwanira okuwuliriza Katonda okusinga okuwuliriza abantu. Mukama abawa omukisa nga mujja okuyigira wamu naffe olunaku olwaleero. Maureen Namutebi ntuddewo okugikutuusaako puroguramu kubanga ekyo kye kyampitibwa okukola mu kiseera ekifaananako bwe kiti. Naye era mu studio siba mu nzekka, mbaamu n'omuddu wa Katonda gw'abatusindikidde okuddamu ebibuuzo nga n'olwaleero yatuuse dda nga si mulala wabula Omusumba Yobu Kimbugwe. Ssebo tusanyusa okukulabako. Ennyabo Maureen. Amina. Njebaleko emirimu. Nkale ssebo. Kama yeebale bakuuma. Weewaawo atukoze bulungi. Ennyabo. Ebisoomooza tebibulamu naye abeerawo okutuwanirira ebbanga lyonna. Amiina. Yatugamba nti mugume. Nze ndi wamu nammwe. Ennyabo. Okutuusa ku nkomerero. Amiina. Naffe tuli naye. Essebo. Amiina. Mugwebala omulimu. Mukama atukozesa nga bwe kisoboka. Amiina. Essebo. Kakati tusaba otulamusize ku mulabi waffe. Omulabi waffe. Twagala okukulamusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Weebali kwekuumira ku puroguramu eno ebibuuzo by'abatulaba oba abatuwuliriza. Mwe mutuwa emirimu gye tukola. Era nzijja enkiddiŋŋana nti abaali ne Yesu Kristo balina bingi bye baatuyamba okumanya. Yes. Singa tebaamubuuza bibuuzo twandibaddeko naffe bitutali era waliwo n'ebirala oluusi byogamba nti naye singa abadde muli kumpi n'andibadde musoya nange mubuuza ekibuuzo naye omubuuza kino ate n'akiddamu bulala n'akuwa ansa oba oliawo n'osigala ng'otegedde kino n'abako n'ebirala so gye mukoma okutubuuza oba okubuuza tweyongera okuyiga ekigambo kya Katonda ate ne mubuuliza n'abalala oba oliawo waliwo omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo kati mbadde sikirowoozangako naye ambuuliza ekibuuzo kye. So abafaayo okuwuliriza ate ne mulaba ne mubuuza ebibuuzo ne musoma tweyanza nnyo tweyanzege Mukama abawa omukisa era na kaakati tusaba Mukama akuwa omukisa batugenda ne puroguramu eno mu maaso. Amiina. Nsumba tusaba otuggulirawo puroguramu n'okusaba. Kale katusabire. Mukwano gwaffe Kitaffe Ayinza byonna
gwe Katonda yatonda eggulu n'ensi tukwebaza kubanga n'olwaleero tuwadde omukisa okuddamu okulabagana kusinkana ku pulogulaamu eno nga tugenda okubikkula ekigambo kyo Bayibuli gwe mulungamya mukulu tusaba otuwoome omutukuvu atulungamye byonna bye tugenda okuyiga bituteeketeeke olw'obwakabaka bwo ate obubaka buno kabusaasaanira abantu bangi bakutegeere bw'olijja otutwale mu ggulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Bulijjo obudde tebuba kusaidi yaffe Musumba n'akatono ne leero katwanguwe obudde buba bugere esebo bwe baga nti ebiseera biba bigere da ennyabo ate tewulina gwe bulinda n'akatono. Kaakati omulabi waffe yatuweereza ekibuuzo nga kiri mu Lungereza kigamba ennyabo Is the Seventh-day Adventist Church a religion? Okay. And why is it registered in the Interreligious Council? Okay. Nti ekkanisa y'aba Seventh-day Adventist nayo ddiini. Otyo. Era lwaki yawandiisibwa mu kitongole kya Interreligious Council? Interreligious Council katugambe ndowooza kye kitongole ekigatta amadiini olw'ekigendererwa common cause mu bintu ebirabika nti bikwata ku bakkiriza. Okay. Kati gye bayise Interreligious Council kati ono abuuzizza ddiini bweba ddiini kale lwaki ate eri registered eri mu Interreligious Council? Nze kati ku kibuuzo kye njagala okulowooza kuba tulina enjogera gye tuwulira egamba nti obwadventist mugendo, it's a movement. Kyova olaba nkivudde mulembe ku mulembe mugendo oguzze Mukama ng'akulembera ekkanisa yo okuva ku mulembe okutuuka ku mulembe. Kati ye ndowooza teyatugiridde bulungi kukitwawulira naye njagala kulowooza nti nakino mu birowoozo by'oba oli awo mwekiri nti omugendo n'eddiini byebimu si byebimu. Era bw'eba ddiini oba mugendo lwaki ate Interreligious Council? Esebo kaakati ekizibu kye tuyina ebiseera ebisinga tukyusa ebigambo kubijja mu nnimi zimu ne tubiteeka mu nnimi endala. Kati waliwo ekyo ekigambo ky'osomye religion ate ne wabeerawo n'ekirala ekitibwa denomination. Okay. Religion and denomination. Okay. Byanjawulo. Esebo. Kaakati religion kigaziko ekikuŋŋaanya enzikiriza ez'enjawulo. Okay. Kati waliwo abantu abasinza nga basinza mu nzikiriza ey'ekisiraamu. Okay. Eyo religion. Ne mulimu abakkiriza abaawukana mu bye bakkiriza mu doctrines zaabwe mu busiraamu wadde nga ambuleera buki busiraamu. Mu Buddha namwo mulimu ekintu ekyo nti Buddha ddiini naye erimu enzikiriza ez'enjawulo. Kaakati n'ekigambo kati ne Christianity nakyo kiri bwe kityo nti Christianity ddiini religion naye erimu enzikiriza ez'enjawulo. Kati denomination nebeera enzikiriza religion nebeera nga yeegatta enzikiriza ennyingi. Gamba lwaki tugamba nti nno tuli oba lwaki tukikkiriza kyabuuziza tuli mu religion ambuleera ekwata oba egatta abakristaayo bonna. Bwe batubuuza nti aba Seventh Day muli bakristaayo tukkiriza nti ye tuli bakristaayo kuba tuli bagoberezi ba Kristo. Bwe babuuza omukatuliki nti oli mukristaayo akkiriza nti ye ndi mukristaayo. Bwe babuuza omwanglikani church oli mukristaayo agamba nti ye ndi mukristaayo. Ate omulokole oli mukristaayo nti ye. Ate orthodox oli mukristaayo ye. Naye ffenna tuli mu ambuleera eyitibwa religion. Lwaki? Atugatta oba gwe tusongako ffenna ye Kristo.
omuva ekigambo ekitibwa Christianity nti abo abakkiriza Kristo bagoberera empisa za Kristo ne babeeranga Kristo abakristaayo si nsonga oba tumuyita Kristo oba Kristu kasabeera nti ye mulokozi abagwa mweyo ambuleera bagita religion etwala naye mweyo ambuleera mulimu ate mulimu ze tuyita doctrines abamu zebaga nti ffe tuyina doctrines zaffe zino zaawukanamu na zino kyekitwawula nti kati bano Anglican Church kubanga balina bye bakkiriza enzikiriza bino byenzikiriza wadde nga ndi mukristaayo naye bino byenzikiriza kati ekireeta enjawulo kusoma Bayibuli eno n'okugitaputa kyekireeta enjawulo omu n'agisoma n'agitaputa n'aga nti kati gino ndowooza nti zino ze doctrines zaffe era ne bakkiriza bwe batyo kati abakatoliki balina doctrines zaabwe Anglican Church balina doctrines zaabwe Abadvent balina ki balina doctrines zaabwe naye ffenna tugwa mu ambuleera egamba nti tuli bakristaayo kati waliwo ebintu abuuziza ekibuuzo nti oba kati ddala religion ndowooza tugiyita eddiini enzikiriza gye tuyise denomination yenzikiriza religion yeddiini kati katugambe nti religion yeddiini ey'ekikristaayo mulimu ebintu nga bitukwatako ng'abantu kubanga ffenna tuli bantu nga yagalagaana wadde olina doctrines zijja kubeerawo naye nga bwe kikwata ku muntu zo zikatinga across osigala oli muntu bwe kuba kulya ffenna tulya bwe kuba kulwala ffenna tulwala bwe kuba kufa tufa kwegamba bwe kuba kukwata ku bya bufumbo kuwasa kufumbirwa kuzaala ffenna kitukwatako bwe buba bulwadde bwe bujja korona bw'atandika COVID-19 atandikira mu America tasosola nti ono Museveni pidde nnyo sijja mulaba kati noonya bakatuliki bokka kati noonya bakibasiraamu bokka oba noonya babaptisti bokka kati waliwo ebintu ebijja nga bikatinga across nga bitu affectinga ffenna kati lwaki waliwo kibagamba nti ali registered ne waliwo n'okubeera nga ngambe nti waliwo abatandika ekintu nga be bannannyini kintu oli n'atandika ekintu n'agamba gundi ne gundi ne gundi bebatandika kampani era be bamanyi ebitambuza kampani eno naye okusinziira ku birungi byayo waliwo ate n'abalala bajja ne babeera bamemba kaakati si ffe twatandika ekintu kino okusinziira ku buweereza okusinziira kugattagana kw'amadiini Abadvent si be baakitandika naye okusinziira ku miramwa n'ebyo ebibeera mu nsi baasalawo ne baga nti tugenda kubeera nga naffe tukiika tuwulire ebigenda mu maaso gamba obulwadde bwe baba buzze nga tugenda kubaako ebikolebwa mu bantu bonna n'ogamba nti ffe tetuli paati nkukakasa mufuuka sekiti egenda okubeera ng'endwadde zirumba abantu bammwe nga temutegedde kubanga jjukira bano bantu temulwanidde wamu ne bannammwe kaakati ate abantu nno si baddiini abantu ba gavumenti abantu wadde tuli wano naye asembayo wali gavumenti yennannyini bantu kati yo ne Bayibuli etugamba nti muteekeddwa okuwuliriza abo abakulembera singa baba tebakontana na kigambo kya Katonda era baba tuteerawo kutuyambako ku bantu bakiwaja abandi badde batuyise obubi kyava agamba nti bakwata n'ekisi batye kubanga bakikwata ku lwa Katonda kati bwobeerawo engeri yonna obulwadde bugenda kujja busaanyeewo abantu waliwo wetutuuka ng'eddiini nga toyina busobozi nga waliwo omukono ogw'amaanyi oguteekeddwa okuyambako
kati bwe wajja mu kitegeeza nti abantu bogogamba nti oba bafa bafe kati waliwo ebintu batofuddeeyo ng'ogyeko ekyo ebeera cult kakati ng'ogyeko ekyo waliwo n'ebintu ebirala ebyafekitinga singa era toli mukiise gamba singa bukya ku makya ne bagamba ffe tukkiriza nti nno olunaku olwa sabbiiti lunaku lwa musanvu awulira maama lunaku lwa muki lwa musanvu era ye sabbiiti olunaku olwa Saturday naye ate waliwo abalala balina doctrine ezigamba nti nedda Saturday si lunaku lwa muki lwa musanvu ne Bayibuli eno tekubibwa ddiini emu era waliwo wano lwe baali baagala okukyusaamuko okusinziira ku lulimi nga bwe lugenze lukyuka Bayibuli zigira ne bakyusa olulimi oba olulimi ne lukyuka olulimi lwe twali twogera wano Luganda mu myaka 10 emabega Oluganda olwali wano lulala nnyo kaakati mu kurivayizinga batuula ne bagaa nti bannaye mujje muleete okusinziira mu nzikiriza zammwe mu doctrine zammwe nga bwe mukkiriza mujje tutuule tubeeko bye tukkaanya kakati gwe waganda toli memba okitegedde toli ki bagenda kusalirawo katafaayo toli memba ate toyina buyinza bukuba Bayibuli kubanga Bayibuli si ya muntu omu si ya nzikirizeemu si ya ddiini n'enzikiriza bwe twagambye si ya nzikirizeemu wabula ya ddiini yonna ya religion so si ya denomination kati kitegeeza nti wagenda kubeerawo okukkaanya naye singa ogamba nti nze ebyo sibiriimu owedde ne Katonda oba tomukiikiridde kuba kati gwe mukiise wa Katonda gwayitamu okwogera muno gamba tokikola okulungamya kakati oba kino kikolebwa oba kino tekikolebwa abantu bambi abalaba ebintu nga bitambula bigenda mu maaso ne benjoyinga ebirungi byabyo naye nga tebamanyi bijja bitya okubeerawo kakati setaani akozesa akakodi ak'okuzira akakodi ak'okulabika nga weeteekamu kwegamba bakupisinga off n'ovaako kasi ovaako ng'akuwangudde kati omuntu wa Katonda oteekeddwa okubeera ng'oli soba era mu ekyo kiki lwaki babeera oba oliawo nga baliyo ng'abakiise ne bakiika ne bamanya ebigenda mu maaso waliwo ebintu ebimu nga bwe nkugambye nti si be batandika ekintu kino naye olw'okuba nti waliwo ebintu ebiyinza okunyigiriza abantu ba Katonda nti nedda tuteekeddwa okubeera nga weetuli bagamba kisawo kyataliiwo kijjula mayinja nanti gundi taliiwo bazaamu bateekamu maki kati abalaba bateeramu mmere gwe bakutera mayinja kubanga gwe toliiwo kati ffe tetusobola kubeera baboofu kubeera nga ekyaffe kijjula maki mayinja era obanga waliwo abantu abateekeddwa okubeera nga bali very serious ne bantu abayitibwa Abadventist kubanga waliwo ebintu bingi ebyawukana mu doctrine zaffe n'enzikiriza endala era ekimu ku kibiri ebiri critical lwe lunaku olw'omusanvu olwo ddwo lwanjawulo ate si olwo lwokka waliwo n'ebirala ebyokulya mu Bayibuli obiwulira bino biriibwa bino tebiriibwa kakati gwe toliiyo ojakeera ku majanga ebyo tebiriimu kakati ate gwe ng'oli ku kimu ffe tetubeerayo omanyi kakati bwe tugenda eyo tuyinza okubeera nga twetabye nabali omanyi kati doctrine nedda kisawo kyataliwo kijjula maki mayinja ng'ogyeko ekyo setaani ayina era nga bwe nkugambye singa okeera ku makya ne mugamba nti nno mugenda kubeera nga mulina ttiimu gye muzannya bali ne bakeera ne babeerawo mwene mutajja mwene mugamba nti babeera bawangudde tebakufaako owulira buwulizi nga bali bagenze mu maaso obuwanguzi era kwegamba ng'onajja mu bintu bino oteekeddwa okumanya tava agamba nti muli mu nsi naye temuli baki n'agamba nti nno mubeere bagezi
mu bufunze ekintu kyonna ekitakutwala kwonoona toyina nsonga lwaki oyinza okukireka bwotyo kubanga ate omulaba ayinza okuyitiraawo. So mu bufunze njagala kuddamu nti tuli bammemba naye siffe banaasangwawo. Era waliwo tubeera nga weetuli just kulaba kiki ekigenda mu maaso. Wagambye nti togikwatako era toteekeddwa gikwatako tokyusaamu naye bw'otabeera waani anaagamba nti tokyusaamu. Amateeka waliwo abaagala gabeere mwenda ffe tugamba nenda gateekeddwa kubeera kumi. Waliwo ebitabo ebiri bayibuli ffe tumanye erina ebitabo 66 kati ate waliwo abalina 7 plus. Kakati ate kati bw'obanga gwe oliwo ku lwa Katonda gwe maaso physical aga Katonda gwe mikono gya Katonda gwe magulu ga Katonda gwe Katonda gwagenda okuyisaamu okutereeza n'okulungamya ate noga nti nze siriwo kiki ddala Katonda oba tomuyambye n'amazima oba okoze omulimu gwa Katonda oba oli ambasada oba toli ambasada. So njagala kugamba taata nti okusinziira ku kulungamizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu ekkanisa yakkiriza nega nti nedda tekiba ekisawo ekijjula amayinja. Waliwo bye tukkiriza waliwo bye tutakkiriza naye bye tukkiriza bwe tulaba nga ekintu kitambula bulungi covid yazze lererere waliwo okutaasa bino na biri waliwo bye tulina okukola nga tuteekeddwa okutambulira wamu otherwise ogenda kubeera sect ogenda kuleetera abantu ba Mukama okufa mu kiseera kye batandifiiriddemu. Naye ate bw'olaba nga ate waliwo ebikontana n'ekigambo kya Katonda awo omusajja yagamba bw'ati Danyeri in fact yali Danyeri yali Shadrach, Meshach ne Abednego ega nti sebayikisa abasajja kabaka mubali kyoyogera kituufu asobola obutatuwonya naye naye tegeera kino oba naatuwonya oba taatuwonye tetugenda kusinza kakati ekyo era nakyo kikola ng'oli wali toyinza kikola ng'oli mu ttale oteekeddwa kikola ng'oli wali ne waliwo abatya ng'ate awo nawo waliwo omusana oteekeddwa era okulungamya kubanga n'abo bantu baani Mukama abakuwa omukisa. Tweyanziza Musomba mukwano ndowooza owulidde naye ndowooza ekisinga okuleeta oba entabukatabuka kubanga waliwo ebigambo bibiri Musomba nga tumaliriza ekibuuzo kino waliwo interreligious council ne wabaawo ne joint Christian council. Kati ezo ziri bbiri waliwo joint ne inter kati mwezi ebbiri eriwa gye tulimu eriwa gye tutalimu. Yabuuzizza interreligious council teyabuuzizza joint. Yabuuzizzako inter anti omanyi kireeta entabula nde bw'olaba nkikubuuzizza kitabula abantu kubanga abantu bangi bambi bwe bawuli joint ebeera dda joint mukwataganidde ddala mukkiriza n'okusiba musibye okitegedde but inter mubeera muli ne mukola bye mukoza naye nga temu kati enjawulo eyo abantu batera okulemererwa ogikola ki okujawula oba oli awo kituufu naye ndowooza jajjawula kokuba waliwo abali kwegamba nga bo bali joined together nga balinnya mu kimu oba oli awo tulikolayo program ennyonnyola ebintu ebyo twongera okigazia kiyamba abantu okutegeera context kubanga kibatabulatabula nnyo. Tweyanza nkale sebo tweyanza nnyo okuddamu okwo n'amubuuza waffe w'ekibuuzo ekyo weebale wakoze bulungi nnyo. Tugenda ku kibuuzo ekiddako naye katusooke tunywemu ku lwendo lw'amazzi tukomewo tovaako. Okuyimba kukkakkanya ebirowoozo. Okuyimba kuteeka omwoyo gwo mu mbeera ey'okusinza Katonda. Come on.
lwa lutindo mwe tuyitira okukoowoola Mukama awamu n'okumwebaza. Ennyimba ez'amaloboozi okuva mu bayimbi ab'enjawulo n'ebivuga ebiwoomera amatu ebikubibwa nga tutendereza omutonzi obisanga wano mu puroguramu Yimba Nange ku 3ABN TV. Puroguramu Yimba Nange togisubwa buli Saturday ku ssaawa 2 ez'ekiro ate era eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 8 ez'emisana. Nange omwanjuzi wo Esther Okello, Cielo Queen. Kulikayo nnyo omulabi waffe okuva mu mulamu okwo era nga tuli mu program Bible egamba ki bwe tuwumuliddemu tubadde ku nsonga ya Interreligious Council n'entabagana y'amadiini oba enkolaganiramu y'enzikiriza ez'enjawulo okulaba nti zituusa obuweereza obuyamba abantu baabwe. Naye waliwo nakana akatalekeka. Musumba ogambye naye akatalekeka ku nsonga eno. Ennyabo. Essebo. Katonda bw'atutonda n'atuteeka mu nsi muno ayagala kulokola abantu bonna. Abantu balokola bali mu nsi, abantu abafugibwa abali wansi w'obufuge bw'ekibi. Okay. Bakozesa be bantu abamukkiriza. N'olw'ensonga eyo akozesa bano okugenda nga beeyongera okusensera okugenda mu bantu. Okay. Tabayita bw'amaliriza n'abakwata n'abateeka mu kafo kamu n'abaawula mu balala kati olyo bafuka abantu be. Abayita bw'amaliriza n'abalekaawo naye n'abawa empisa ze basobole okubeera nga balina influence eyamba bano abalala baveeyo. Nga kitegeeza ki nti Katonda bw'akuyita waakuyitidde abatakugambye nti kati ddukayo. Akugamba kuvaayo mu mpisa mu buwangwa bw'obaddemu naye osigale ng'ate oli wa mugaso gye bali. Kyekiri kyagamba laba mbasindika mu misege. Kubanga waliwo ekyawandiikibwa ekyo. Lwaki atusindikayo mu misege ng'ate amanyi nti misege kubanga egyo emisege gy'ayagala gifuuke endiga. Kyava agamba bw'onaasoma mu kitabo kino ekya Yokaana ebbaluwa enjiri eya Yokaana essuula ya 17 n'osoma olunyi 15 olw'16 nsomerayo agenda kukulaga nti muli mu nsi naye temuli bansi. Saagala muve mu nsi. Somayo owulire. Yokaana 15 agamba bw'ati naye kaakano 15 n'agamba nti sisaba ggwe kubajja mu nsi. Sisaba ggwe kubajja mu nsi. Naye obakuumenga mu bubi. Si bansi nga nze bwe siri wansi. Obatukuze mu mazima. Weesirikiraawo. Ekigambo kyo ge mazima. Agambye sisaba kubajja mu nsi naye bakuume mu bubi. Kakati abantu abamu batya okusigala mu nsi kubanga ensi erimu obubi ne balowooza nti bwe bagenda mu bano abantu abakola obubi bagenda kufuuka nga bo. Era ne batya lwaki naye agambye gendayo onja kukuumirayo obabuulire kubanga abo bannyini abo boolaba emisege kale bayita emisege kale bayita Bayibuli yebayita kuba tukibayisa kale bayita ababi kale bayite bannaggwanga kale bayita abali byonna abayita naye nkukakasa naawe one time waliwo otyo. Ne wabeera wajja n'afuuka gwe n'akuyita naawe n'ofuuka kino. Kati buli lw'ogendayo oba okolera ddala naye buli lw'ogamba nti togendayo ne weesulubabba abantu abo Yesu oba omusaze. Ate era yagamba nti omusaayi gubeera ku mutwe gwo kuba tokoze kitundu kyo kubalabula. Kakati abantu bano abeekuŋŋaanyizza awamu nze ndowooza nti tuba tufunye n'omukisa. Lwaki?
bo bennyini balina mu kintu kyaffe kyennyini kye bali mu kutagaliramu. Twandibasanze luddawa. Kyova olabanga Pawulo ekimujja n'ava mu Yerusaalemi n'adduka agenda e Ruumi n'adduka n'agenda mu byamateeka kye ŋŋamba nti agende okumusalira omusango n'agenda ddala ku ddala yali tagenda kusalirwa musango. Katonda yali amukozesa agende ng'abuulira enjiri n'abaana abo waggulu. Omusajja n'adduka n'amuga ne Pawulo nkulaba oyagala kunkyusa. Nkulaba Pawulo gy'ontwala kati ntegeeredde ddala oyagala kunkyusa. Mbuzeeko kati okukyuka nagasigwe wekka. Kakati abakugamba nti nedda mmwe mwayonooneka dda era mmwe mututta. Obeera osaze omusango. Kakati Katonda kyava agamba nti nja bakuumira mu bubi. Omuntu yenna akkiriza Katonda tabeera na kutya. Kubanga Katonda waffe yasinga. Ayina amagezi gonna, ayina obukuumi bwonna, ayina obusobozi bwonna. Tewali kisobola kututiisa okujjako nga tumuvuddeko. Therefore nga tumaliriza kino. Okwetaba n'okuyingira mu bantu bano okubabuulira enjiri n'okubategeeza ekikyamu naddala ng'ate bali ku Bayibuli. Ndowooza nti kyekyandibadde kisinga okubeera ekirungi. Era njagala kukoowoola taata naawe. Saba Mukama akuyamba okusemberera abantu. Genda eyo gye banywera omwenge. Awulira? Pawulo bw'agamba nti nze gwe mulaba nafuukira ddala munnaggwanga, nafuukira ddala omuntu akwatibwa amateeka, nafuuka buli muntu yenna gwe ŋŋenda bwe nsanga abasamize nfuukira ddala akuba ensaasi. Ndyoka mpininga abo abakuba ensaasi. Kaakati bw'ogamba nti togendayo eri oba oliko ekintu ekirala oba tokoze naye genda ng'oli soba. Oba kubanga ate bw'ogenda nga toli soba ojja nnyo bw'oyimiridde waggulu omuntu owa wansi okusika okukka. Kati ogendayo era nga nakyo era kyagamba nti gwe alowooza nti oyimiridde wenyoza weekuumulemu okugwa. Naye era ekyo Katonda ajja kikola. So njagadde kijjayo nakyo nti tugenda mu nzikiriza ez'enjawulo kubanga Katonda gy'alinayo abantu. Abeeno yabakkiriza yabawamba dda bali bayagala. Katonda nti nze munnaaye temujja kunsiiga kazambi wammwe oba ofuuse omufalisaayo okusinga ate abafalisaayo. Kubanga eriyo era musombanga bw'ogambye nti olw'okuba nti it's interreligious eriyo abatali bakristaayo abatali bakristu bangi. Kati ate naabo kati ye platform gyoweereddwa okubatuukako nga tokomye mu bano ba Christians bokka ogenzeeko mu platform y'okubuulira abasiraamu ababuda bahindu abali ekitundu abali ogutundutundu bo tebalirokolebwa bo tabaagala si bantu be. Kati gwe wagamba ebyo nze sibibeeramu nze ebyo sibyendamu munnaaye. Kati oba ofuukidde ddala ng'Abayudaaya abaalabanga bannamawanga nga baki abo bo baba basalira omusango tebalina naye Katonda ng'ate ye munene okusinga Judaism. Kati mukulu nnyo munene nnyo okusinga eddiini. Katonda mugazi ayagala abantu bonna okulokoka. Amiina. Tweyanza nnyo Musomba tweyanzeege. Tugenze ku kibuuzo kyaffe ekiddako. Kigamba nti abantu n'oluzungu program ya Luganda naye banyiikidde tuweereza ebibuuzo mu Lungereza. Tewali buzibu. My father has a farm of layers and we do feed them every day and wash their drinking troughs equally the same every day. Surely. But even on the Sabbath where we are expected to rest, we do the same, including picking eggs. Is it okay? Aren't we breaking the Sabbath? Okukitaputa mu bwangu agamba nti taata wange alina faamu endowooza ekyo kyagandawala alina faamu ey'enkoko ezirundibwa zino ezibiika the layers ezibiika nti era baziwa emmere buli lunaku. Naye nga tonnaziwa mmere olina okusooka okwoza ebigundi byazo mwe ziriira ne mwe zinywera. Kati olw'obuyonjo n'okukuuma kwegamba hygiene mu gundi mu kiyumba enkoko obutazireetera kulwala na biki balina obyozanga n'okukyusa amazzi buli lunaku. Kati wano n'agamba nti ekyo kikolebwa nno olw'okuba kikolebwa buli lunaku nti ne Sabbiiti mwegendera. Kati awo n'abuuza
kati ate sabbiti yakuwummula atyo tetukusinya kukola mirimu kyokka bino nabyo birina okukolebwa nga ate mulimu n'okulondayo amagi kubanga bw'otagajjaayo enkoko zigakola ki zigabojja ne gaatika otyo oba togenze mu loosi kati wabuuliza tubannange ki ekyo tukibale tutya tuba tetukoze ku sabbiiti. Okay. Kaakati waliwo ebintu by'oyinza okwewuunya nga bingi nnyo bayibuli eri silent ku byo. Abasajja Abayisirayiri bano baalina ente. Baali bazikama. Baali bazikama. Oba zo zaabeerangawo nga tebazikama ku sabbiiti. Abayisirayiri bano baalina bo baali balunda enkoko. Abayisirayiri bano n'enjiibwa ze baawangayo mu kusaddaaka. Ebyo byonna kaakati waliwo ebintu by'otunuulira nga bayibuli eri silent. Toyina woyinza kusanga bayibuli ng'egamba nti ne basanga Omuyisirayiri nga wuuno ali mu kukama nti oba ng'atwala ente ku ttale okulya omuddo ku lunaku olwa sabbiiti ne bamukuba amayinja kubanga yagitutte ku ttale okulya omuki omuddo. Kakati waliwo ebintu nga byo biri beyond nga bona abigendako obubi oyinza okubeera Omufalisaayo. Gamba ogenda kubanga tokyasobola kulya mmere ku lunaku lwa sabbiiti. N'ekirala abasinga mutambuza ssente togenda kuddamu kusaba bonaaba tosobola kutambuza bigere kubanga kitegeeza kukwata ssente genda kutuwaayo mu takisi ogende mpaka ku kanisa. Kati abuuza ebibuuzo bino era y'omu yakikola. Gamba togenda kuddamu oba oliawo naye ate ojja kutuuka n'ekiseera nga n'okutambula tojja kutambula nga Abafalisaayo baakolanga nga nti bw'otambula bw'oti oyinza n'okulinnya akawuka n'okatta. Kaakali kyokola ofuna munno n'akuweeka ate ye munno n'ayitawa kubanga ate bw'oba obadde ne kiro 7 kati ate omulaba bw'omuweeka ng'alina 5 100 mu ameka mu 2 tolabanga obuzito ate bugenda kutta obuwuka bungi. Kati waliwo ebintu by'olaba ng'ogenda kugenda mu bulombolombo bw'Abafalisaayo bwe baalimu. Waliwo ebintu ebigambibwa nti ebiteekeddwa okukolebwa mu nnaku 6 bikolebwe. Mwoyo Bunabbi agamba nti ebintu byonna bye tusobola okukola mu nnaku mmeka? 6 bikole. Byonna by'oteekeddwa okukola mu nnaku 6 bikole biggwe. Ebiteekeddwa okulinda bikole ki? Birinde. Ebitateekeddwa kulinda bikolebwa. Ng'okutaasa obulamu. Era Yesu kyava agamba abasajja bano abaali bamutawaanya nti ente eyo bw'egwa mu kinnya ku lunaku olwa sabbiiti togiwalulayo. Lwaki ogiwalulayo? Naye obuzuuke kubanga egwayo bw'eba tegwayo buli kaseera kitegeeza nti ekyo kizze si kya buli lunaku. Naye obuzibu kwe kuba nti ekintu kiteekeddwa okukolebwa mu kiseera kyakyo oba kati katugeze n'okunaaba nagwo mulimu. Naye kaakati oyinza okugamba nti nasenyezza eggula amanyi olwali sijja kusenya n'ogenda mbanga oba sabbiiti kaakati nanaabya amaaso ejjo nolwali sijja kukola. Waliwo ebintu ebikolebwa nga bya buli lunaku olw'obulamu bwaffe, olw'obulamu bw'ensolo zaffe, olw'obulamu bw'ebinyonyi byaffe. Era bayibuli yegamba nti omuntu omubi akola bubi ensolo ye, abeera cruel, abeera mukambwe, abeera mutemu eri ensolo. Okuva wano n'ogenda ku sabbiiti okusinza n'oleka ente nga ziri awo toziwadde byakulya kubanga sabbiiti obeera mubi nnyo nga omuntu assa omuntu. Kubanga Mukama yabitwa tubirabirire. Okubeera awo enkoko n'ozireka tezigenda kunywa mazzi, tezigenda kulya mmere kubanga gw'ogenda ku sabbiiti obeera mubi nnyo. In fact atasinziza ate akusinga. Kankuwe obujulizi. Bwenkyuka nze okuva lwe nakyuka mu 97 ne wano mu 2020 we nalabira COVID eyaŋŋaana okusinza. Nze emyaka gyonna nali nsinza buli lwa sabbiiti naye olunaku lumu lwe saasinza. In fact zaalina ku 2. Olwasooka bambatiza ku lunaku lwali lwa Sande.
ne mmanya Sabiti ebeera lunaku lwa Saturday naye ku olwo wiiki eyo yatandika kitange n'ansalira olubimbi luli baaba lwali mu kwegamba okusoomooza kuba namugamba nti nakoze eki nakyuse n'ansalira olubimbi n'angamba nti olwali nali akamala pisebe n'angamba ojja dduggusa waggulu wali nalima olubimbi nakeera ku makya n'ennima zigenda okubeera ssaawa nnyo olubimbi nga luganye n'ennima mpaka ssaawa 5 ne ziwera 5 ne mmanya nti olubimbi luno lujja kuggwa ku musanvu n'ennima era ne mmaliriza naye bwe nali mmaliza ne ŋŋamba nti nze Kimbugwe Yobu siriddamu gwe gusoose gwe gusembye siriddamu kulima mu kibanja kya kitange ku lunaku olwa Sabiti oba nzita oba ngoba sikiddamu ekyo nali ndayira naye ntuukayo ne nsanga bannaye abamaze okusaba saabagamba lwaki nzize leeti ekyo ne kimbeera wano olunaku olulala lwe saasaba wayitawo ebbanga ddene kitange yalina ente ng'alina amagana muganda wange n'alunda nali nsoma n'alunda n'amala omwezi mulamba n'alwala bw'alwala ente ne zibeera awo ku makya lunaku lwa Saturday nva ku ssomero baŋŋamba tugolunda ne mbaga nti ngenda kusaba nti nedda munna abadde alunda wano yalwadde ne mbaga ngenda kusaba olwali Sabiti kusaba nti nedda zirikeewo ne ntuula wali mu katebe ne mpulira nonga ndi mugiribwa ndikusobedde ne bwe ndangenda okusaba ente zino ne nzireka zisibe wano nga ziwoloma olwo n'abeera kyenkoze kyekisinga obulungi ne nkwata omuggo ne ŋŋenda ne nnunda ente lwe lunaku lwe nnamala ennaku ziri ezi kaakati naye nga mmaze okusoma Bayibuli ng'eŋŋamba nti singa obonyaabonya ekisolo kati ate ne byogenda okukola bijja kuba tebirina makulu therefore taata okukugamba nti nno tereeza ebintu enkoko mwe zinywera kitegeeza bw'otabitereeza oba mwe zirira zigenda kulwala bwe zinaalwala zigenda kufa naye eyo wadde ng'olabanga bizinesi naye kino kintu sikyagamba nti okikoze lwaleero enkya ogenda kumaliriza zijja kumala ennaku 2 nga teziridde kiringa ggwe toyinzaga nti olwaleero olwakuba Sabiti sijja kulya therefore nga bw'olabirira obulamu bw'oteekeddwa okuzirabirira kyoteekeddwa okukola kwe kumanya tuyinza kibalansinga tutya tuyinza kibalansinga tutya tuyinza okubeera nga tulina abantu abamu abasobola okukola netubaleeta ne bakola neera nabo kibagwanira okubanga bwe bamala okutegeera amazima gano nabo tubawakalivu nabo ne bagenda ekyawandiikibwa etteeka eryokunaligamba omwana wo w'obulenzi omwana wo w'obuwala n'omuddu ali mumwe n'omugenyi nti n'ensolo zo nazo zirina okuwummula kubanga zaalimanga baazifulumyanga ogenda okulima neza naye ku olwo nazo zirina okukola ziwummula okuwummula naye ate mu kulya teziwummula kati kitegeeza nti oteekeddwa ziteekerateekera kye mbadde ŋŋamba kyekiriwa nti bw'obeera n'abaana basobola okubaako kye bakola bwe baba bamaze ne wayitawo akaseera n'oleeta n'abalala abakozi nabo ne bakola kye ŋŋamba ne bazirabirira mu bufunze ebisolo biteekeddwa okukolebwako ebyokulya tuteekeddwa bikolako waliwo n'abagenda wala nebaga nti n'emmere tetujja girya Sabiti tulya kawungeezi Friday netumaliriza Friday kawungeezi nga tukomyewo abamu ne balwala n'okulwala ne balya amawulu ne gabalwaza naye era ng'ekibatawaanya kyekyo Katonda kiki kye yali ayagala mu kigambo kino principle abantu abamu tumala obudde mu kwefulukuta mu kufumba emmere ne tukola ebintu bingi ne tuva ku mulamwa ne tutuuka mu kusinza ng'ebintu byataganya olw'okulya abantu mu kulya batabuka naye abantu abalina ziwoomaazi abantu abasobola okuteekateeka emmere nga bukyali ne mugiteekateeka kubanga kakati maama Doreen sigaanye okufumba kusobola okubeera okuzibu naye mwewuna byaga nti abalina ziwooma musobola okubeera nga muzikozesa naye nze bwe mba nga maze okuteekateeka emmere yange awuliriza gwe sigaanye oyinza ogifumba n'esigala ng'eri awo n'ogiwoominga naye ate nze bwe mmala ogiwata Friday gasi gwe nkozesa okuwoominga eddakiika ze zibuze ngenda okukozesa okutokosa emmere eri ate ndyensu waliwo ebintu by'olaba nga principle nkulu omala budde ki weeteeseteese mu birowoozo byo nti kino kyenkola nkikolera mu budde butono ekikulu si kyabutateekateeka si kyakulya naye oteeseteese nti obudde ogenda kubumala nga ebirowoozo byo biri kukusinza oba buli wano
kati ketugenda okufumba kati leeta bino leeta biri essaawa 3 mutuuse mu ssomero lya Tabiti obudde bwagenze dda muli mu kusinza eno ate godduka kugenda kufuna byakulya oliawo kwegamba okulya kufuuse ekizibu Katonda kyayagala ayagala tubeere nga tuli beeteefuteefu nti bituuka ku lunaku lwa Ssabbiiti twateeseteesedde ebintu byaffe engato zaffe twazikola olage mu mutima gwo nti ebirowoozo byange biri kusinza engato wazitereezezza dda uniform z'abaana wazigolodde dda buli kimu wakiteeseteesedde amazzi ag'okunywa wagataddeawo emmere kaakati gye tugenda okulya weeri wano eri egenda okuliibwa mu kaseera kali mu ddakiika ntono naye weeri akawungezi wetunaddira tetujja kubeera nako olaba nti oli muteefuteefu ne Katonda akulaba nti ono mwali mu kiraasi kwegamba olunaku oluseema ekitiibwa naye tekitegeeza nti olunaku olwo kwegamba byonna teeka wali obeera ng'omuntu oba ng'ambe ntya kigamba kizibu kuba kitegeeza nti nga bitugambe n'ebyokutambula bajja kusitula bwa busituzibu naakola otya okutuuka eyo n'asinziza olwo tosigadde kwebaka mu nyumbayo kati buli omu yeebake mu nyumba ye olwo n'ekigendererwa kiba kifudde kale mu bufunze twetaaga okumanya Katonda biki by'ayagala kyova olabanga y'omu yatugamba nti temulya ku kintu kyonna ekiva mu yeekaalu nga toli kabona naye ate omusajja ayitibwa Dawudi ebintu ne bimutabukako n'agiryako n'amubuuza nti ssebo waliwo omugaati ndi weeguli naye gwe abakabona nti gumpe n'agulya ne banne be yali nabo be yali adduka nabo ne bagulya Yesu n'ajuliza n'Abafalisayo n'aga nti nga yagulya nga teyafuna kizibu teyaliwo Katonda yali tamulaba kati waliwo Katonda watunuulira kino ekintu omuntu akikoza bugayaavu kwetaasa mugayaavu oba kikola lwakuba bwe busobozi bwe kwetaasa kati principle Katonda mugeze era mukulu okutusinga okikolera mu mutima tuddamu okulaba nti Dawudi yaddayo teyaddayo tasobola kuddayo ekikola kwolwo era bwe kyamala kuba kyali kyakwolwo kutaasa bulamu nekiggwa kati Katonda bw'atyo bw'ali nti sitali awo nti kwegamba ali awo kutunyigiriza kutubonyabonya atulindiridde akozeeyo kano akusabule atali bw'atyo Katonda atumanyi okusinga ne bwe twemanyi amanyi nti kati ono kijja muyamba era oyinza n'okukola ekintu ky'olabanga eki oli n'akola kyova olabanga toyinza kujajinga muntu Katonda yakebera emitima n'alaba motive entuufu atuuka mu yeekaalu abantu nga bawa ssente empitirivu nga buli omu anyeenya bunyenya mutwe aleese ebisawo na bisawo bya ssente agera okulaba nga waliwo n'omukyala ajja nga yeesindika bwesindisi ng'alina mu siringi zeebi ebiri n'abiteekamu n'omutima ogwebaza n'abayita n'abaga nti abaayi bantu bawadde naye baaba omukazi ono awadde ssente kati ye Katonda era bw'omutegeera ofuna emirembe ne Katonda kubanga otegeera nti Katonda tali ku kintu kyakudimandinga kyotasobola ayagala ekyo n'agamba abo bonna bawadde ku bifisse naye ono awadde bibiri bye byabadde agenda okulyamusumbuusa ye yokka olwaleero gy'awaddeyo oyo kati awaddeyo obulamu bwe bwennyini okitegedde maama kati bwe tutegeera Katonda mu ngeri eyo nagana amateeka ojja galabanga mangu nnyo tegatukwata natukwata ffe era ajagala okubulya maama Doreen amateeka gaabo abantu abamu nno bagamba munno Abadiventi bafugibwa amateeka nedda amateeka gateekerwawo abo abagamenya atamenya buteeka terimukwata ate libali kutawanyiza ki likugamba sinza ku lunaku lwa Ssabbiiti era n'okola ekyo kati ate libali kwagaza ki nga liga nti akatunoonyo atagikutte nga limugwa wano nga nti etteeka eryo lijjeewo gagamba noonya omwenzi ligenda okutuukako nga toyenda noonya omubbi nga tobba kaakati etteeka liteekerwawo oyo alimenya verafu noono agamba kaakati tubonaabona tannaba kutegeera bulungi bwa Katonda na okyogeddeko wano kinyusi ki kigendererwa ki lwaki okikoze singa onaakitegeera ekyo ebintu bigenda kwanguyira bijja kwanguyira nnyo ojja kulaba Katonda nga muzadde nga nekyokola ojja kikolera mu ssanyu nga tolina kutya kyabagamba nti era awali okutya omanya nti waliwo omusango naye omuntu atalina kutya mwana tayinza kutya ayinza okukola ekintu ewaka oba essowaani n'agyasa
kubanga mwana nagireeta taata esewaani ejasiza neyetonda kuba kitegedde nti akoze ekibi naye omukozi bw'ajaasa ng'atwala ebibajjo ng'abikweka kubanga si waawana amanyi nti etteeka naye kati gwe bw'omanya n'otegeera Katonda n'okwagala kwe n'ofuuka omwana buli kimu okikolera mu ssanyu ne bw'oba oyonoonyera oddayo n'oyogeranga mwana kubanga oli wawaka ekitange yangobanga n'angamba wano ovaawo ne mugaa nti nvaawo ng'ondaze kitange naye olowooza amanyina gajjangawo mugamba bwetyo omanyi lwaki namugambanga bwetyo kubanga nakimanyanga nti wano wewaka wano wewaka era nga kitaawo mulala okujjako taata ono ye maama naye omukozi bwagamba nti vaawo wano osulawo kubanga si ye taata era si wamu naye namugambanga wano ovaawo ng'onaze kitange akasemba toyanziza nnyo ssebo toyanzeege mukwano gwaffe otukoze bulungi okubuuza ekibuuzo ekyo kubanga agambye nti geraageranya etteeka weeriri kituufu ate nga liina okukuumibwa obutamenyebwa naye buli kintu kiteeke mu context nga bwe twogera bulijjo yatuwadde ekyokulabirako ekyokulya bw'oba oli wakulya bulijjo nga mu wiiki olya mmere nnyege yosooka kusiba muwumbo simanya nga tekola otya bw'obanga oyagala kulya nnyege gitandike ku Friday ogiteekeko eboobole paka Sabbiiti naye ate waliwo ne option yogamba waliwo ku macaroni amacaroni oteekako eddakiika 5 olugatokosa bwoti osalirasaliramu ebirungo byo n'oteekamu omunnyo ng'eno nno bw'oyimba n'okuyimba otendereza ebirowoozo biri kukusinza naye mu ddakiika 5 oteeseteesa ekyokulya nga kiwedde n'okissa ku mmeeza so kati genderera engeri gy'oteekateekamu ne bwekuba kuba nkoko nga bw'agambye keera ku makya amagi gajjeeyo ku olwo si lwojjukira okukuuta ebisowaani n'ebigondi enkoko mwe ziriira obeera wabikuusa eggulo limu ku luno oyumunguza mbuyumunguza bwoti ng'oddamu ng'oteeka mu mazzi mapya kwegamba emirimu gibeere very light olw'obutalagajjalira bulamu obulamu okusigala nga butambula naye ng'emirimu egizitowa gyonna tugikolebwa mu nnaku 6 nga bw'atulaze bayibuli bw'erambika nti onnaku 6 kola emirimu gyo gyonna emizito gyonna nga weeteekateeka ku Friday ne tuliyita olunaku olw'okuteekateeka nti lwe tukole ebintu ddabolo bwekuba kuleeta mmere oleeta ddabolo bwekuba kukola buli kimu kubanga omanyi nti eriyo olw'enkya kuba Sabbiiti si lwojja okujjukira ogenda mu katale Sabbiiti si lwojja okujjukira okugenda okugula emmere enkoko si lwogenda okujjukira okuzigema si lwogenda okujjukira ebintu ebifaanako bwe bityo so by'osobola okwegendeza byegendereze era bikolebwe mu ngeri esoboka naye n'okusinza tolekaayo kubanga ekyo kyekinyusi ndowooza mukwano tugezezaako okuddamu mukama ayongere okukigaziyagaziya mu bwongo obwo n'okukitegeera akuyamba okiteekese mu nkola kubanga omwoyo omutukuvu ye mulungamya waffe nga bwatugambye tuwulira eddembe mu bukristaayo kubanga Katonda abeerawo okutulaga ekyokukola sabanga omwoyo omutukuvu akulungamyenga nti mu mbeera efaananako bweti nkole ntya ssebo naye ajja kuyamba okola ekintu ekituufu mu kiseera ekituufu nga toyonoonye kumenya tteeka webale nnyo webalire ddala mukwano okubuuza ekibuuzo ekyo naawe yabuuziza ekisooka mutukoze bulungi nnyo mutukoledde puroguramu y'olunaku bwetyo puroguramu bwetambudde katusubire nti olina kyotutte katusubire nti olina kyogenda okukyusaamu olw'okubeezaawo obulamu nga tutambula nga Katonda bw'ayagala tugenda kwewombeeka tuggalewo puroguramu yaffe katusabe nsomba tusabire. Katonda kitaffe omwagalwa ffe tukwebaza kubanga tuli baana bo tujja gy'oli nga tukusaba kitaffe okweyongera okuteekateeka obulamu bwaffe kubanga oga nti mubeere batuukirivu nga nange kitammwe ali mu ggulu bwali omutuukirivu omuddu wo omuzaana wo alabye awulira puroguramu eno muwe omukisa okweyongera okulungamizibwa omwoyo omutukuvu kubanga ye mu bulabirizi era ye mu luŋŋamya era watusuubiza noga nti togenda tuleka nga bamulekwa omwoyo omutukuvu agenda kubeera awo abeere nga atujjukiza abeere nga atutegeeza ekyokukola kale nno ne mu kiseera kino olunaku lwa Sabbiiti omwoyo tugenda kuwulira eddoboozi eryettono nga lituga nti kino si kituufu wano wagayaddemu kati teekateeka mu kiseera ekituufu
katuwulirize omwoyo kyagambira tugoberere ekyo. Tusaba Katonda ffe tuwa omukisa okweyongera ate okubuulira abalala bulungi bwo n'obutuukirivu bwo otuteeketeeke. Pulogulaamu eno giwa omukisa abagenda ogiraba n'abalala abagenda okusheyalinga bonna baweebwa omukisa ogw'okweyongera okukutegeera. Naffe otuwa omukisa okweyongera okubikkulwa ekigambo kyo okukigabana ne bannaffe bw'olijja otutwale mu ggulu ffenna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Amen. Tweyanziza nnyo akaseera ke mutuwadde mutukoze bulungi naye nsuubiza nti ne ku puroguramu eddako ojja kubaawo tuyigire wamu. Mukama abatukuumire okutuusa ku olwo. Mubeere bulungi. Sanyukira ekigambo kino Yesu Mukama atwagala nnyo biri mu bingi ebinsanyusa ekyo kisinga tinze nkwagala anjagala ye anjagala nga kitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala bwe mba nnyonoona ne mwerabira Yesu tandeka kubula ddala ampita mangu okumweyuna ye era nzijukiza okwagala kwe anjagala ye anjagala nga kitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala bwe nditunulira ekitiibwa kye ndiyimba ntya bwe siyimba bwentyo nyimba emirembe n'emirembe Yesu kikye kyakunjagaza nze anjagala ye anjagala nga kitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala anjagala era mwagala ye yakakunsolo okutufirira kwagala kwamuleta ku muti Yesu atwagala ffe bwagazi anjagala ye anjagala nga kitalo kunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala nangera mwagala ndimuwaja